bainakum mujja kulaba nga abamu mubeerawo mweyagalira bweyagalizi ku bannammwe watakathurun fil amwal wal awlad era mubeere nga mwattu muvuganya kuyinjiwaza emmaali n'abaana. Allah byonna yabyogera suratul Hadid, yali atulaga obulamu naye eriwe yali afundikira era yakyogera naga nti wamal hayatu dunya illa mataul ghurur, obulamu bw'ensi mubugendemu naye si kirala wabula byakweyagala ng'ate bikubuzaabuza. Kati omuteesiteesi ateekateeka bw'atyo n'atubbira nako, kubanga nabagamba nti nahanu almuslimun tuli lake nnyo ti mukama waffe Allah talina kigezo kyaleeta mu busiraamu okuggyako nga ansa aba yagifulumya dda, naye bano abalala ababagezesa tebabawa ansa, bagikuwa omaze kugwa. Naye mu busiraamu ansa ebaawo nga tannaleeta bigezo, nga weeri awo yatuma ababaka bajje batubuulire nga batuwa answers ku buli kimu. Lumu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba kambabuulire nga sinnaba kugenda, era baripoota baffe bagamba nti yakendeeza ne ku ddoboozi ng'alinga ategeeza nti kaffe. Mu kiseera we yagambira nti kambagambe ng'obudde bukyali, sibagendako nga sikibagambye. N'ayogera bw'ati, n'agamba nti awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama min a'malihi as-saliha as-sala. Ekintu Allah kyagenda okusooka okubala ku muddu we yenna eyakola emirimu naye ng'akola mirongoofu, naye kyagenda okusooka okubala ku egyo emirongoofu gy'okola agenda kusooka kutunulamu as-sala. Kakati tusaala, ansa togirina, tosaala ng'okimanyi nti Allah kyagenda okusooka okubala mu ebyo byonna by'okola swala, naye weebuuze lwaki ogisaala nga bw'ogisaala nga tofaayo, ng'ate Allah kyagenda okusooka okukubalako. Fa in salahat, bw'eriba nga wagisaala bulungi, agamba nti salaha sairu amalihi, n'emirimu emirala gyonna Allah tajja kutunulamu, kubanga esswala bw'eba ntuufu n'emirimu emirala giteekwa kuba mituufu. Wa in fasadat, naye ate senga eneeba mboofu, fasada sairu amalihi, oyo gwe bali babakutteko bw'eriba mboofu n'emirimu emirala gyonna miboofu. Kati ono ye baamuwadde ansa ti buli mulimu gwo gwonna ekigutuusa kibeera ki? Swala. Ne Allah n'ayogera n'agamba ti inna salata, mazima ey'esswala omubaka wange gy'abagambye nti egy'okusooka okutunulwamu bw'ogisaala obulungi, tanha, eziizo yagisadde anil fahshai wal munkari, emuziiza okukola eby'obuwemu n'ebyo ebitamwa mu busiraamu. Era oyagala nnyongereko, fe Allah ansa zonna yazituwa, n'atuma ababaka n'agamba bw'onookola bw'oti result ejja kuba bw'eti, bw'onookola kino kye kijja okuvaamu. Be basiraamu bano benjogereramu. Kitegeeza ki? Ti ffe tulina okuba abeegendereza. Omuntu bwe bamuwa ansa agayaala mu butonde bwe, olinga yakuwadde ansa oyinza n'obutakola revision noga nti anze byange mbiyina wa, n'ogayaala. Kati omulembe guno ogwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Jibrilu yajja alaihi salam biwawaatiro 6 najja wali Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'amubbirako nga bukyali. Era ngenda kubibategeeza temwekwasa. Jibrilu bwajja n'amuga nti ya Muhammad, owange gwe Muhammad, kuba yali mukwano gwe, n'amugamba nti ffe bamalaika Allah bwe yali atutonda yatonda bannange bonna n'abamalayo, n'alyoka asembyayo nze nga Jibrilu yakyogera. Ekitegeeza gwe yasembyayo
naye bwe natunulira entonda gye yantonda nga n'ebiwawaatiro kuliko 6 nga ndaba ndi wanjawulo n'abalala, navunama. Oluvunama lwakwebaza engeri gyanjawudde mu bannange, naye bwe navaawo bwe nti mu kuvunama Mukama wange n'ambuuza nti kiki kyobaddeko Jibuliiru, kuba akafaananyi kiki kyobaddeko? N'agamba nti nvunamye oluvunama nga nkwebaza olw'okuntonda ne mba wanjawulo kubali. N'amugamba nti Jibuliiru, okuvunama ovunamye, naye oluvunama olwo lukumenyedde bwereere. Lwaki lukumenye? Sinze nkulagidde. Naye waliwo abajja okujja eyo nga naatera okuzingako ensi, bagenda kubeera n'oluvunama nga lumpi nnyo. Oli agamba obugayi subhaana rabbiyal a'la oba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li. Nakyogera emirundi egi n'avaawo. Lugenda kuba lwa muwendo nnyo. Nti lwaki? Nze ngenda okuba nga mbalagidde ti oluvunama mu luvunama olwo. Ndowooza mulutegedde oluvunama bwe lutyo. Jibuliiru ne yeekanga, laba boogera ku bano benjogereramu. Naye Allah n'amugamba bw'ati, n'amugamba nti waliwo abaddu bange abajja okujja eyo nga naatera okuzingako ensi, be balina oluvunama olwo, naye ate nabateerawo ebintu 3 bijja bawugulanga bibajje ku mulamwa, era bye bigenda okusinga obbakosa, nga buli kimu bakitegeera bwe bati, n'ebyo bwe bijja ne bawuguka. Byo bwe bijja nga bakola ki? Nga bawuguka. N'amugamba ekisooka bagenda kubeera bagayaavu. Teri bagayaavu. Ne bw'otunulira adiyaani ziri endala, ne bw'ogendako mu bakatuliki, ne bw'ogenda mu baprotestanti, teri bagayaavu. Bonna bebiteekesa tugenda obatunulire, teri bagayaavu nga bano benjogereramu. Genda naawe okyekinge, bano bagayaavu nnyo, buli kimu bakiina, naye they don't care. Ekyokubiri, balowoolereza nnyo. Obinootinze bimeka? N'ekyokusatu, bajja kubanga beerabira nnyo. Kyembataddeko ummati Muhammad, tuli bagayaavu, tulowoolereza nnyo, ate twerabira nnyo. Ebyo ebisatu bye bitukosa. Otherwise twandibadde wala. Kati essira singa tuliteeka ku ebyo, naye ate Allah yakitutega dda. Kasita olabanga Allah akuteza ekintu ng'omanya ekyo kye kigenda okukusuuza obubonero, naye ekyo yakiteeka wakati mu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nziramu obugayaavu. Ne bwe mba sibuuzizza naawe otandise okubulaba ng'obulina. Gwe kennyini kati otandise okulaba obugayaavu bw'olina tebugambika. Buli kimu ne bakikubuulira, naye n'ogayaala ng'ate okimanyi nti ekyo kya muwendo. Gwe kakati weebuuze, omuntu okuba ng'obaddewo otudde naye n'ojja n'osaala esswala eya asiri ku ssaawa 12:30, nojja agenda kwaziina nga gw'oteekayo asiri, noga nti Allahu akbar, agenda okumala okwaziina nga naawe omaliriza asiri, ng'ate ofulumamuko okole sunnayo etuukirire, nti ne magaribi olina okukeerewa kibalansinge bulungi, naye ojje nga ishayi egenda okuyingira. Naye nga kibugayaavu, omuntu asobola okutuula awo atalina kyakola, nadda muno nadda muno nadda muno. Omuntu asobola okutuula ku TV eno umma, natuula ku TV bw'ati nga ne byayagadde byaweddeko, naye n'agamba baginsasuza, n'amasannyalaze era ngasasula. TV eno engeri gye nsasula kangira ngiraba nga nayo bwe ndaba mpeza 8, n'agiraba n'emulaba, n'agiraba n'emulaba, naye nga waali awo n'alyoka asimbuka awo n'ayimbira obuliri ng'akooyekooye. Ye ummati Muhammad. Singa ekyo tukitunuulira ne tukirwanyisa, awo we wali ejjana. Ekyokubiri, okulowooleriza.
Tewali ayingira mu swala mu ummati Muhammad okujjako ng'ebirowoozo bitambula. Gwe wekyeki okumanya bitambula lyali teriri busa. Nabbi n'ategeeza baswahaba ab'ebitiibwa abaatusookawo. Ate ffe wano buli lwe twogera ku baswahaba buli omu atandika okulaba ng'oyogedde ku bamusinga. Mu ummati Muhammad kasombo oyogera ku baswahaba buli omu awuliriza nnyo ayagala kuwulira abamusinga. Kati olaba gy'olazeeyo nga Nabbi abagamba sallallahu alaihi wasallam nti anaasaala esswala nga talowoozezza mugenda kuvuganya, naye njagala omuntu asaala esswala waagimaleko bw'ati nga talowoozezza, nja kubaako kyemmuwa. Oli ne yeesowolayo n'agisimbula n'agimaliza n'amugamba olowoozezza nti nalowoozezza. nga b'amazima wano muyinza okuvaamu agamba nti agisadde olw'okubanga amazima maki matono. N'omulala n'ajja naye n'asaala. Kati ne zireeta mutoowe Ali ibn Abi Talib, ngalaba bano balemeddwa, ngalaba ako kantu katono nnyo, naye omubaka ye yali akyogedde. Batugamba nti baada kalaami rasul, omubaka bw'abanga amaze okwogera, la kalaamu tewabawo kigambo kikola ki, totawaananga okwogera, abamanyi. N'asaala Ali, naye Nabbi n'amugamba bw'ati, n'amugamba nti Ali gw'ozza ogenda gisala, nti ye kale. Agenda okutandika n'amugamba sooka olindeko, bw'ogisaala n'ogimaliriza ngenda kuweemu ku nkutu zange. Enkutu ya Nabbi nga yali ya muwendo. Gwe weesiba enkutu ya Nabbi yalina enkutu ezi, eya green n'eya red. Ngamba enkutu, n'amugamba nja kukuwaako emu. Ali n'atandika Allahu akbar, n'avuga esswala. Yali amaliridde, amaze okulaba bano ng'alowooza nti ensobi zaabwe azitegedde, naye abaamaliriza ng'asigazza kimu, esswala eggwa na taslimu ku ludda olwaki olwa ddyo. Naye ng'amaliriza agenda agamba nti assalaamu alaikum warahmatullah, n'alowooza n'agamba nti esswala yo ngitambuza ngitutte, naye ku nkutu ez'ebbiri oba musabeko eriwa. N'akigwa n'asaza assalaamu alaikum warahmatullah khalas. Olw'okuba baali b'amazima n'amubuuza n'agamba gimaze nkuwa enkutu yo, oyagala eriwa? N'agamba nti eganye. Ekyo kinnyini kyoyogeddeko, ndowoozezza nti ntwala enkutu ki, naye era Nabbi yagimuwa naye ng'amulaze nti okoze ki, era olowoozezza. Kati ummatu Muhammad okulowooza kungi, era ate okwerabira. Allahu akbar. Era ne bwe nkugereza ku swala, gwe omuntu azze mu masjidi ng'ogenda kusala raaka bbiri ng'era wazituumye dda n'ogamba ezo tahiyatu al masjidi, n'otandika Allahu akbar, ogenda otya ku sujuudu ku raaka esooka n'osanyalala ng'ogamba yeesembayo oba yeesooka, n'obeerawo ng'otunula yeesooka oba yeeyokwe nga weerabidde dda ezi, ate nga gw'osaala. Kitegeeza olowoozezza n'ova ku bino ne weerabira. Ummati Muhammad kati kikyesibalaze. Kakati Allah ye kyakola, buli lwabawo ekirungi ateekawo ekinaababuzaabuza, ate ng'agenderedde ye yakikola. Ne bw'akuwa ssente ne ziba nnyingi, ateekawo ekinaakukuulamu okumanya nti baziwaayo lw'ofuna faida. Mwabafunye ku ssente mu kirabe, kasita akuwa ssente akuleeteramu embeera etasobola kulowooza kukola ku bino, okuggyako abatono. Bw'ofuna ssente embeera ejja n'ekuugula n'ogenda okola birala, bwe ziggwaawo amagezi ago ne gakomawo, ng'otudde awo nga bagamba okuwaayo n'otandika okugamba kale mba kuba nnyina, kubanga ekyo kitera kujja nga toyina. Naye bw'oba oyina ekyo tekijja, ofuna kirala nti weetambulire. Abo baagala ssente, weetambulire. Akati tulina shaitan atulwanyisa, aye naffe tulina ebirwadde byaffe, tuba tugenda kukola tutya. Omuntu atandika okutunuulira ebyo. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
olw'okuba Jibuliru yali mukwano gwe era yajja olulala. Njagala kubalaga eno bw'otegeera ebyaffe ebyabalala mu biveeko tunoonye ebyaffe tubitegeere nti ensobi tuzikolera wano na wano. Jibuliru era ajja n'amugamba nti ya Muhammad, Allahu yakra'uka salaam, Allah akulamusizza. Naye salaamu eyo gyendeese ejiddeko ebigambo. Allah wakugambye nti omuntu yenna ali mu umma yo, mulabe obusiraamu gye buva, omuntu yenna ali mu umma eno anaafuna chance ne yeenenya ku byonoono byakola ng'ekyabulayo omwaka gumu afe, kati ekyo gwenza kiteebamu otyo. Atuwadde opportunity naye kyayogedde nga tosobola kiteebamu. Omuntu yenna mu umma yo anaafuna chance ne yeenenya, naye ng'okwenenya okwo kuzze ng'ekyabulayo omwaka gumu ave mu bulamu bw'ensi, ngenda mumusonyiwa ebyo byali bayeenenyezza. Nabbi n'akola bw'ati, n'amugamba nti ya Jibuliru, as-sanatu kathiratun, omwaka muwanvu. Alwanirira ummeno omwaka muki muwanvu. Olw'endaaja noono gye yalaajana Jibuliru n'adduka n'agenda. Nabbi agenda okugira ati nga Jibuliru tamulaba, naye akomawo n'amugamba nti ya Muhammad, Allah waatunuulidde okulaajanako n'agamba nti kati akyusizzaamu, avudde ku mwaka kitadde ku mwezi. Oyo yenna aneenenya ng'ebulayo mwezi, akifunziza ng'ebulayo mwezi gumu afe, nja kumusonyiwa akiwe eno umma. Nabbi n'agamba ya Jibuliru, ash-shahru kathirun, omwezi muwanvu ku umma yange eno, muwanvu. Tebasobola kumalako mwezi nga tebasobezza, atumanyi. Jibuliru n'akomawo n'agamba nti Allah era akutumidde, n'agamba nti okusinziira ku kulaajana olaajanira umma, baalaajanira nno mulimu na bano abataaliwo nabali abaaliwo physically mulembe gwonna. N'amugamba nti akyusizaamu, n'agamba kati akitadde ku wiiki. Nabbi n'agamba ya Jibuliru, al-jumu'atu kathiratun, wiiki mpanvu. N'agenda Jibuliru akomawo n'amugamba nti Mukama wo atunuulidde okulaajanako, n'akijja ku wiiki n'akiteeka ku lunaku. Bano lunaku n'agamba nti aneenenya yenna ng'ebulayo olunaku lumu n'anneenenyeza nze Allah nja kumusonyiwa. Nabbi n'agamba ya Jibuliru, al-yawmu kathirun, olunaku luwanvu ala ummati, kibiina kyange kye. Katunuulira ne bakuvuga ne bakujja ku binaku 360, ne bakuteeka ku nnaku 3, ne bakujjawo ne bakuteeka ku 7, ne bakuzizika ku 1. Agati awo era ono ye nabbi wo akutegeera, amanyine umma gye baamukwasa, ye n'agamba nti al-yawmu kathirun ala ummati, olunaku luwanvu nnyo ku umma yange. Jibuliru n'agenda. Naye Jibuliru agenda okudda, Ajabu Rahman n'amugamba nti akyusizzaamu, era kati agambye nti akitadde ku ssaawa, an hour 60 minutes, dakiika 60. Era bwe yakyogera Nabbi Muhammad yamugamba kakati akitaddeko saatun, saawa egi 60 minutes. N'amugamba nti ya Jibuliru, as-saatu kathiratun, essaawa mpanvu ala ummati, kuba n'abange tayinza kubanga tannasobya anawa. Jibuliru n'agenda, naye Jibuliru bwe yakomawo n'agamba nti Mukama we agambye kati wano wakitadde, kati wenjagala owulirize bulungi, wakitadde akitadde ku kaseera ng'omuntu atandise n'okuba nti takyasobola kwogera, wabula ng'asigazze kimu kyokka,
ekyokwejjusa naye nga tasobola kwatula wabula ng'ali mu kwejjusa bino nakola byaki ngenda genda awo enkitadde kasita anaabeeranga mu ssaawa eyo ananeenenyeza era nja musonyiwa. Nabbi n'asirika ne Jibril n'asirika kubanga Allah waakitadde nga ye Allah amanyi ti awo nawo si wangu. Abatuuka mu kaseera ako batera kulaajana ebi abaana bange emaali yange bakyala bange byabeerako awo. Ekyokwenenya ne kimulema n'agenda bamugamba abaana bange abakyala bange emaali yange nga byalimu Allah n'amutwala. Naye babulira ummati Muhammad akaseera bwe kaba munnange akaseera bwe kaba katuuse ng'owulire ogenda kale wenenyeze Allah ne bwo agamba ne bw'oba tosobola kwatula kale kiteeke wano kirowoozeeko era kigaana. Kati Allah atumanyi. Kati ummati Muhammad gwe naawe ali wano manya nti nga bwe tusembayo ate n'okwonoona kujja kuba kungi kubanga eno gye tulaga we wasinga obubi okusinga gye tuva. Gye tuva walungi okusinga eno gye tukola ki. Toyinza kubanga gwe ogenda oyolekera enkomerero n'olowooza nti ogenda kubeera seefu. Buli kibi kyonna kiva eyo kidde eno kiyitewo ekisingako obulala kiyitijje ekisingako obulala kijje ila qiyami saa. Atuyinza tuleka okubeera ng'ebyo byonna baabigamba nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atwala atinge kyenakugenda nti fe abasiraamu tufuna ansa. Kati gwatudde wano ne bakunyumiza olugendo olukwatagana bwe lutyo olw'obulamu bwo ne bakutuusa na wali naye era obugayaavu ebyo biteeka eri okwerabira obissa wali n'okulowoolereza n'obiteeka wali. Akaseera ne katuuka nga ne wali wennyini mu kufa tokyasobola kuzza kulowooza ku ebyo bye baakugamba ng'otudde mu muzikiti wabula era oleeta by'abaana emaali yange. Kati yo ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallama eno bo bannaffe bakakensa baagituuma dda ebintu ebi ne bagamba nti ummatun marhuma. Allah yasaasira bano n'akamala bumazi. Aye ne bagamba nti era ummatun maimuuna era kino ekibiina Allah yakijjuza emikisa byombi babibabuulira. Twasaasirwa dda ate emikisa Allah tuwaaki. Nabbi yatuuka n'okuwanika emikono lwalina ku makya ng'ali mu kisenge kya mukyala Aisha n'awanika emikono n'aga nti Allahumma ay Allah barik li ummati fi bukuriha. Nkusaba ekibiina kyange kino emikisa gyakyo ogisse nnyo ku makya. Nabbi n'ayongerako edduwe di ku makya. Kakati aba ummati Muhammad yeeyagala n'okweyagala bw'amala okusaala n'akubuulira ng'ategeera n'agamba waikangende nzirewo ngalamiremukko fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awo wewali emikisa gyaffe fedda bakadde baffe nga batugamba ti bw'omala okusaala subuhi n'oddawo okwebaka subuhi ebanfu. Kye baatugambanga batwencourage ng'oleme kuddayo kwebaka. Kati abali mu ummati Muhammad olumala okusaala wano akolanga mukwano gwange oyo bw'akoze n'agenda nga tulo tukyannimu n'agenda niyebaka nga tesawa yagenda kukola barakaati zikka. Allah wazisiza aba ummati Muhammad muliwa emikisa miyitirivu. Ayingira buliri bw'avaayo ku ssatu n'agamba kati tumpeddemu n'agenda. Bwe kuba kulima balima ku makya. That much you know. Yesaawa entuufu ey'okulima abasajja baakwatanga enkumbi ng'avudde ku musaalo. Bakadde baffe baafubanga nnyo okusaba ennyo ku makya. Ku makya bwe kuba kulima naffe ne batwencouraginga mukole bino kubanga barakaati zikola ki zikka eri ummati Muhammad buli ku makya. Obudde bwaffe bwa ku makya. Ebyo byonna babitugamba tubeere bulungi naye beerabira.
ne bagayaala. Kati kali akasajja buli kimu kakimanyi, kali akalangirira ne kagamba la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Okujjako abaddu ba banaategeera nti osinzibwa bw'omu bajja okuwona, the rest bajja kulugwamu. Eyo ummati Muhammad gye njagadde njogereko olwaleero. Ummati Muhammad yeeyokka Allah gye yabuulirako n'abuulira abantu ekikula kyabwe ng'ayitira mu nnabbi waffe, nassa n'essuula nnamba n'etwogerako, era ngenda kubyogera baabikugamba dda, kati ogenda bijjukira otegeere ky'oli, naye era osigala tolina kyakwebulira. Yagamba ow'ekitiibwa Allah n'agamba nti innal insana lirabbihi lakanuude, n'akiteekako n'ennyukuta yasoosa ya tawkiidi. Inna harufu tawkiidi wa nasbu, nnyukuta yakakasa ate ejiddiridde, olweiza egendako fataha. Innal insana lirabbihi lakanuude, mbakakasa ky'omuntu eri omulezi we ajja kumalako ng'atoma butomi, talina lwajja kulowooza nti ajjudde. Kati bw'omanya nti oli mutomi nga baakikubuulirako, ojja okendeeza kuba obutomi bukuttira bingi. N'otomaatoma n'akuwa kino ekinaavaamu ng'omutima gweggula gwagala bingi olw'okuba oli mutomi nga tokyasobola kukkuta nga tofuna kanaa. Alkanaa. Waliwo omusajja omu, waliwo omuzadde omu yali ku mulembe gwa nnabbi Sulaimaani, endowooza. Omuzadde oyo yali mukyala, yalina omwami we n'amufaako nga bwe mumanyi, ate ebintu bitera okwekola mwana wattu. Abakyala bo bamanyidde ddala nti bo tebafa, abasajja be bateekwa okusooka okufa, era buli lw'obeera mu nju n'omukyala bw'oti akubuulira lunye naga nti wange ti naye bw'onoofa abaana ye buli kiseera akujjukiza, ye tayinza kugamba nti owa teekateekera abaana bwe naafa ani anaabafaako, wabula agamba ggwe essaawa yonna oyinza okukola ki okgenda. Kakati omusajja ng'afa, omukyala asigalawo nga balina omwana waabwe omulenzi. Naye olw'okuba omusajja yali mulongoofu n'omukyala ono baakuza bulungi omwana, n'asobola n'okutegeera maama we nga basigadde abalala bagamba taata bw'afa nze maama talina byaŋŋamba, nja kwekolera byange. Naye n'ategeera maama nga buli kiseera maama agenda akaddiwa, weegenderezanga nnyo maama wo buli lwakaddiwa, kubanja bingi ggwe. Ofunda ne maama ng'akyalimu amaanyi, naye maama akaddiya akubanja bingi. Kakati omuvubuka ng'afuna omulimu gwe yali ng'akola, naye nga bw'aba tannagenda ku mulimu, asooka n'agenda ewa maama nga tebali bonna, n'abuuza ku maama, n'amugamba maama olina ky'oyagala ndeke nga nkikoledde ngende ku mulimu. Lumu n'ajja omuvubuka n'agamba maama maze okukubuuzako naye kyolina ky'oyagala nkukolere. Maama n'amugamba ninayo mukwano gwange nze ngenda kwogera wano kwogeraageranye naye ali bulobaawo, naye ng'ono takyasobola kutambula, naye ndudde omulabako, nkusaba onnyamba ontwaleyo ondekeyo ogende okole, bw'onoova eyo kola okomewo, ojje onnone onzize ewange. Naye tewaaliwo mmotoka, njagala kyo kyenjagadde, tewaaliwo ki ng'alina kumwetikka, n'amusomosaawo n'amutwala ebuloba n'amuteeka ewa mukwano gwe n'amuteekayo, ne basanyuka abakadde n'abaleka nga alina byaŋŋamba, nja kwekolera byange. Naye n'ategeera maama nga buli kiseera maama agenda akaddiwa, weegenderezanga nnyo maama wo buli lwakaddiwa, kubanja bingi ggwe.
ofunda ne maama ng'akyalimu amaanyi, naye maama akaddiye akubanja bingi. Kakati omuvubuka ng'afuna omulimu gwe yalinga akola, naye nga bw'aba tannagenda ku mulimu asooka n'agenda ewa maama nga tebali bonna. N'abuuza ku maama, n'amugamba maama olina kyoyagala ndeke nga nkikoledde ngende ku mulimu. Lumu n'ajja omuvubuka n'agamba maama maze okukubuuzako naye kyolina kyoyagala nkukolere. Maama n'amugamba ninayo omukwano gwange nze ngenda kwogera wano kwogeraageranye naye ali buloba awo, naye ng'ono takyasobola kutambula, naye ndudde omulabako, nkusaba onnyamba ontwaleyo ondekeyo gw'ogenda okole, bw'onoova eyo kola okomewo, ojje onnone onzize ewange. Naye tewaaliwo mmotoka, njagala kyo kyenjagadde, tewaaliwo ki? Ng'alina kumwetikka n'amusomosa awo n'amutwala e Buloba n'amuteeka ewa mukwano gwe n'amuteekayo, ne basanyuka abakadde n'abakadde n'abaleka nga bali awo. N'asala bw'ati n'agenda ku mulimu, obwongo buno ne bujjukira nti maama aliwa? Ali Buloba. N'ayitawo n'agenda e Buloba n'ajjayo maama we n'amuleeta n'amuteeka wano n'agenda ewe. Naye ng'alina okujja enkyalabe maama bw'ali, ng'ekyo yakiteeka ku rutiini. Naye lumu maama ono bwe yamutwala bw'ati okulaba munne, bwe yamukomyawo n'awulira nga maama we agamba bw'ati. Nekimulowoozesa nti oba buli lwamutwala maama bye bigambo by'ayogera. Maama yagamba nti Allahumma ay Allah irzuquhu alqanaa, ono omwana wange mugabirire okumatira n'akatono. N'agamba nti waj'al makanahu ba'da mauti la fil ardi wala fi samai. Oddire ekifo omwana ono ky'aba abeeramu nga nze mmaze okufa, nga tekiri ku nsi wano wadde ne mu ggulu. Envubuka n'awulira ebigambo ebyo, taata n'atta maama n'alumwa. Abadde ne maama we ng'ajja n'amwetikka, yalumwa ng'oyinza okugamba muwonye. Badde nti ndiga olw'Ebuloba ne mmuza ne ngenda ku mulimu, abadde ankooya muwonye. Omuvubuka n'alumwa maama we. Kumbe maama yateekayo dda okusaba. Kati omuvubuka aba atambula lumu agenda ku mulimu, agenda okulaba ng'ekisuwa kizze nga kimuyimirira mu maaso. Bwe njogera ekisuwa mba muntegedde. Kati ebyo nno bw'obibulira ab'omulembe guno bayinza obutabitegeera. Naye ebyo Allah yabikolanga edda nga wakyaliwo bannabbi. Naguno omulembe ogwaffe nga waliwo Nabbi Muhammad, waliwo ebyaliwo ffe bye tutasobola kufuna nga byamagero. Wano tosuubirayo ekyamagero kyonna era tojja kiraba. Kasita tewaba nnabbi tewaba kyamagero. Mwina byewuunyo kati. Munno ne yeenyolanyola n'ateeka okugulu eno okuba kuyita kwewuunya. Akoze ekyewuunyisa gwe kyotasobola kukola ki? Nga ggwe omuntu n'akwata okugulu n'akuteeka wa. Gwe n'ogamba nti togamba nga nti akoze ekyamagero ekyo bakiyita ki? Kati ebyo bye bibeerawo nga bannabbi bavuddewo. Kakati ekisuwa kimujja mu maaso naye ng'agenda kukola nekimutaayiza bekka bane temundekaawo, nekimutaayiza bekyamutaayiza nekyeggula n'akitunuulira bw'ati ne muvaamu eddoboozi, mwana wange yingira wano. N'ayingira mu kisuwa nekyeggala bekka, teyamanya na waali. Ekisuwa nekimutwala nekimuteeka eyo wansi mu mazzi, wansi eyo mu mazzi eyo ebuziba, n'abeera nga gy'abeera olw'edduwa ya maama gye yasaba. Allahumma ay Allah irzuquhu alqanaa, nkusaba omugabirire okumatira n'akatono. Waj'al makanahu ba'da mauti
la fil ardi wala fi samai, nga tali wano ku nsi ng'era tali luddawa bamuteekeyo. Nikibeereyo wansi kati nabbi Sulaiman. Nabagambe mulembe gwali gwa Sulaiman. Nabbi Sulaiman aba atambula ng'alina ifuritu minal jinni, ifuritu minal jinni, maye yalina amagege mangi. Akati Sulaiman yenga eyali omusajja researcher, bava mu bbanga gye baali batambulira n'ejjinni ne bakka wansi. Sulaiman n'alagira ejjinni eryo, n'alaga nti gwe gendeyo mu mazzi ky'osangayo kindeetere. Ne likka lyagenda okudda liti nga lireese ekisuwa. Manyi go gaba n'amaanyi, kati gwe teweepima nti ekisuwa yakisitula ati amagege gaba n'amaanyi. Ne lireeta ne litereeza awo be ppa. Sulaiman bwe kyamutereera awo, Sulaiman n'agamba n'ebigambo bye, n'agamba nti kisuwa gwe weggule, ne kyeggula. Agenda okutunula ng'alaba muvubuka ali mu kisuwa bw'ati, n'amubuuza, kiwange mu kisuwa kino wagendamu otya? Akati gwe zaayo ebigambo biri byenkunyumiriza by'oba oteekaawo. Bitegedde byennyumiza kati by'oba oteekaawo nga maama bwe yasaba n'ebirala byonna. Kati Sulaiman naye ne yeewuunya, n'amugamba nti wagendamu otya? N'amunyumiza, era oteekawo biri bye nakunyumiriza. Tuusa lwe yatuuka ku kigamba, kati obadde olyaki? Mu kisuwa mw'oli naye olyaki? Talabamu mmere, talabamu ki? N'alyoka amugamba nti bw'enjala bw'ebadde ennuma nga ndaba ebibala nga bijja nga ndya, bw'emala okukkuta nga bivaawo, nti ate ennyonta bw'ekuluma nga Allah aleeta amazzi nga nnywa. N'amugamba nti obadde omanya otya nti obudde buzibye era omanya otya nti obudde bukedde? Kwe mmanyira nti buzibye kizikiza kikwata, kumanyira nti bukedde kitangaala. Sulaiman n'ava ku muvubuka n'alagira ekisuwa ne kikola ki? N'agamba ejjinni kwata zaayo gye wajje. Ebyo byonna byaliwo mabega, si bwe kiri? Bano aba ummati Muhammad babibanyumiza. Kati nze mbikunyumiriza, olina ky'okyuseeko, olinayo ky'otegedde, oba onyumiddwa bunyumirwa. Mbuuza, olina ky'owuyize? Basi kati awo bojja kugenda mu maaso. Naye bwe bakunyumiriza bunyumiriza n'oga story bw'olina okusigala. Kati ummati Muhammad ffe Allah yasalawo tutegeezebwe bingi ebyakola ki? Tutegeere bwe tunaakola. Era teri umma yonna Allah gye yakwata n'aginyumiza byasooka nga umma eno. Bano be bamanyi lwaki omulembe gwa nabbi Nuuhu Allah yaguzikiriza. Temukimanyi? Mulowooza abalala baakimanya? Allah yakwata nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amuteerawo screen ey'obwannabbi, kuba nabbi yabeeranga ne screen kwalabira ebibye nga gwe ne bw'otunulawo tojja kubiraba, naye nga isa screen n'alaba firimu. Allah n'amutegeeza emirembe gyonna, n'ajja ku makya n'asaaza salata alfajiri oba salata subahi. Si gye tusala ku makya? N'agisaaza, naye bwe yamala ogisaaza n'atuuza abasiraamu okuva ku makya nga salati subuhi ewedde okutuusa ku salata al-ishaa'i, nga bali awo abanyumiza. Bwe byali nga Allah atonda ekkalaamu, n'amala okutonda ekkalaamu n'agiragira wandiika, n'atonda arushi, n'atonda kurusiyu n'ebirala byonna Allah abiteereddeko nabbi we. Kati ye ne nabbi ajja ku makya n'alaba nga ye right time okutegeeza abantu ba, era n'abategeeza. Sahabi omu ate yali musajja w'e Madiina ate nga mu Khazraj, baali bamuyita Amru ibnul Akhtabi al-Ansari, yali mu b'e Madiina.
naye Amru agamba tisalla bina Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama as-subha, yasala naffe eswala yaki. Naye bwe yamaliriza okusaaza n'atwala obuvunaanyizibwa, mbagamba ummati Muhammad, n'atwala obuvunaanyizibwa agamba nti bwe yamaliriza fasaida al-mimbara, n'alinnya ekituuti nga kino, agamba nti fakhatabana, n'atunyumiza okutuusa ekiseera kya dhuhuri lwe kyatuuka. Nga nabbi ali kaweefuba asomesa abasiraamu ate nga bali very attentive ate nga baagala. Obusiraamu engeri gyeri eddiini nti yakutuusa, always kiteeke mu mutwe nti obusiraamu diini yakola ki, nti kootudde wano otumiddwa ogenda okutegeeza abalala, kubanga abalala nabo bw'obayamba ne bamanya bongerayo. Obusiraamu bwe butyo bwe butambula. Singa bwali tibuli bwe butyo, baswahaba olwandibitegedde nga bagamba asaffe tubitegedde byaffe, tebandibitegeezeza bano battabi'i, ate ne battabi'i tebandibitegeezeza baani, battabi'i tabi'ina, nabo tebandibibagambye. Naye olw'okuba mu Busiraamu diini yakutuusa, from here bidda wano bidda wano bidda wano paka Allah lwanaazingako esinga. Obusiraamu bukola ki? Bugenda butambula. Kati agamba fakhatabana, n'atunyumiza okutuusa dhuhuri lwe yatuuka. Fanazala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fasalla, n'asaaza. Thumma saida al-mimbara, n'addamu n'alinnya ekituuti. Fakhatabana, era n'ayogera, naye nga abasajja very attentive, temuli tulo, nga banyumirwa. Naye yatwala paka ku salati l'ishaa'i, n'abaga nti mugende. Abasajja ne bagenda nga banyeenya mitwe nga bawadde irimu babawadde nyingi. Amr ibn al-Akhtab yagamba nti abamu kufa abaali batamanyi kukwata nga tetwaliwo, twalaba bannaffe abataaliwo ne tubibayigiriza babikwate kubanga byali bigasa nnyo umma. Abatusinga okukwata twabibayigiriza babikwate, si kulwa nga ffe bikola ki, bifarra bidduka ne tubibayigiriza. Kakati fene naffe tubifunye. Naye nabbi yali ayogera ku ki? Yatwala olunaku lulamba ng'ategeeza basahaba, n'abategeeza nga bwe mbagambye yikalaamu, Allah gye yatondera ekkalaamu, najja nga abaleeta mu mirembe awo, n'abaleeta wano n'abanyumiza wano n'abanyumiza ne banyumirwa ng'omuntu agenda kufuna wuzu, naye ng'ageza okufuna wuzu ayanguwa, abeere naye nga talina kimusuba. Olunaku ne luggwako. Kati ummati Muhammad bagitegeeza ebintu ffe tumanyi, era bw'oba obusiraamu obubbinkidde bulungi n'oyagala obusoma omanya bingi. Ffe tumanyi Allah kye yasooka okutonda, tumanyi okutondebwa kw'omuntu kwali kutya, era Allah abigamba umma eno. Allah yakola atya nga ayagala kutonda omuntu? Eno umma yemanyi okutonda omuntu, eno umma yemanyi. Yemanyi omulembe gwa Shuaibu nti gwali guyitiridde mu dishi, Allah n'aguzikiriza. Ogwa Luutu alliwaatu ebisiyaga, n'aguzikiriza. Bano be babimanyi, si balala. Ogwa Huudu prestige, ogwa Swalehe byonna eno umma. Naye negligence, bano bo babanyumiza ekintu, Allah yabateerawo ekibawugula. Bw'ava wano Allah bw'aba tamusaasidde ne yeesogga ekibanda, basi bino byonna birina kugenda, era tabitwala ng'ekikubu. Bw'ava wano n'adda mu lwali awo tebiba kikubu. Ye ummati Muhammad. Kati Allah buli lwamulembe lwaguwa ekirungi ateekawo ekinakola ki? Ekinatta bye mukola ate ng'agenderedde, kubanga ye kyanoonya weekakabe mu kaseera ke yakuwa onywerere ku ebyo by'ayagala, naye ateekawo obstacles ebinaabalemesa ate ng'aba agenderedde. Allah subhanahu wa ta'ala ffe ng'abantu yatutonda n'ayogeza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu Qur'ani ey'ekitiibwa, n'afulumya aya yetuvuga paka lwe tunaava mu bulamu bw'ensi. Aya egamba bw'eti, erina essuula mu eri, naye ono ssuula agimanya ajja gimbuulira. Wekitiibwa Allah yagamba
a'udhu billahi minash shaitani rrajim naga nti lakad khalaqnal insana fi kabaddi yali atumaze nakikola nga ngenderedde nentonda omuntu nga ye obulamu bwe ayina kutawaana butawaanyi okutuusa lwanaava mu bulamu bw'ensi. Lwaki yakikola bw'atyo? Omuntu kasita ova ku nteekateeka ya Allah, ye Allah ayagala tukole ki? Nzira mugambye kukola ki? Allah agambye ayagala tukole ki? Kankiddemu. Yagamba nti lakad khalaqnal insana fi kabaddi, nakigenderera n'entonda omuntu ng'ateekeddwa kubeera nga wakutawaana butawaanyi throughout his or her life. Kati obulamu bwo bwonna Allah akwagala obeere ng'otawaana. Kati munkutte? Nga kyategeeza nti yatonda omuntu nga bw'atatawaana ye yafuuka ow'omutawaana eri banne. Kyagamba tawaana oleme kufuuka wa mutawaana eri banno abamaze okutawaana. Bo bagenze batawaanye, wasigadde awo otudde toyagadde kutawaana n'ofuuka ow'omutawaana ng'obajjako bye batawaanidde. Awo oba owaba mwenna mwenyigira mu kutawaana ne mudda ne muwummula. So si bamu kugenda kutawaana abalala ne bateega. Abamaze okutawaana katukibannyonnyose. Si yenkola. Nkola ya Allah mwenna mugende mutawaane mukomewo. Mwenna mwatawaanye mukooye muwummule. So si abamu batawaanye baagala kuwummula, kati bano abatatawaanye baagala kubalemesa kuwummula. Yenkola. Kati Allah bw'atyo bw'akola. Buli kintu akikola n'akiteekawo. Mwe muba mutegedde bulungi mwe mufunamu, naye bwe mutategeera bwe bibeera. Eri nabadde embalaga kuba naleese aya emu bw'amala okugamba nti innal insana li rabbihi, n'agamba nti wa innahu ala dhalika la shahide. Ku ekyo kyennyini kyenjogedde naye yennyini mujulizi ku ekyo asobola okwekakasako naye mubutuufu ndi mutomi. Oyo yennyini akimanyi nti mutomi era n'entoma z'atoma zonna azimanyi. Wa innahu li hubbil khair la shadidi. Ate nkubuulira gwe muntu bw'onoobanga tewejjeemu kyakwagala buli kimu buli kirungi nakutonda nga ebirungi obyagala nnyo naye bijja kukutwala awabi. Kyagamba kankubuulire nga bukyali nti toyagadde birungi woowe, naye okwo okubyagala okwo kwenda kuteekamu weesaleko. Bw'oteesaleko ojja kumaliriza bubi. Si bwe kiri. Kasita obyagala tojja kubeera mirembe. Kasita oyagala ennyo ebirungi, buli kirungi gw'okyagala, buli kirungi gw'okyagala, buli kirungi gw'okyagala, buli kirungi. Bannabbi ababiri omu yali Isa ibn Maryam alayhima assalaamu n'omulala ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omu yagamba ti hubbu dunya ra'su kulli khati'a. Okwagala ensi y'ensibuko ya buli nsobi. Bayagala ennyo ensi. Ate omulala n'agamba nti hubbu ri'asa ra'su kulli khati'a. Ate okwagala ennyo obukulembeze y'ensibuko ya buli nsobi. Bamaze kati gwe genda okyekinge. Oyagala ennyo edduniya y'entandikwa buli nsobi ojja gikola kuba edduniya gy'oyagadde. Mwe mugende mwekyekinga kasita ensi obulira ng'ogyagadde ennyo. Faba ummati Muhammad. Omaliriza nga buli nsobi ogikoze. N'obukulembeze bw'obwagala ennyo era okola buli nsobi. N'olwekyo maliriza ebigambo byange
nga mbagamba nti Allah yatwagala nnyo n'atutegeeza buli kimu ng'ayitira mu mubaka we. Bane nabbi yayogera ebigambo sallallahu alaihi wasallama, era senga umma eno efaayo ku bigambo nabbi bye yayogera ate weewonera, kuba ye yali yajjanga bashiran wa nadhira, aleeta amawulire ag'essanyu ate n'alabula, asanyusa n'alabula. Oyo w'ebibiri aba mulungi nnyo. Kakati nga nzingazingako kino kirowoozeeko ebbanga lyo lyonna. Allah subhanahu wa ta'ala okutwawulamu kati ngeno umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagenda atwawulamu, naye eryokusooka yatwawulirangamu ku myaka 10 buli kyasa, abo baba banjawulo ku balala. Yatwala ebyasa 10 ng'abantu babeera banjawulo. Naye kati we tutuuse wano, olw'okuba tugenda eri nkomerero, n'atandika okukendeeza ng'atambulira mu decade. Mumanyi decade y'emyaka emeka? A decade. Twekibira muli basome a decade. Century means 100. Naye a decade 10. Kati akyusa every after 10 years abantu bakyuka. Kitunuulire bulungi. Kati wano emyaka 10 genda okulanga ebintu bikyuse tokyabitegeera. Ate ng'okyaliwo. Naye ate tokyabitegeera bikyuse. Yakyusa from 100 to 10. Naye gye tulaga mu maaso ajja kugenda mu mmeka? Kati attention. Buli lw'obeerawo bw'oti ojja kuba n'obukalubo, naye kijjawo obukalubo kugumiikiriza nziramu. Buli lw'oyagala okutuuka ku buwanguzi bwonna ng'olaba obukalubo obuzze, kozesa eddagala eri patience. Era abavubuka mbaalaatinga ate mbibagamba nnyo, toteekawo mbeera yonna yakupapa. Allah tolina ky'oyinza kumuggyako nga takkiriza. Ffe bali baagumiikiriza, ng'obugumiikiriza bukyali konko, buli bwali konko. Naye kati wano obugumiikiriza bwaki? Bwa lujjulungu. Olina okweyongeramuko mu lujjulungu olwo ogumiikirize, otherwise tojja kumalako. Ne byenjogera already mwabiraba dda. Kati mwe tuli bw'otagumiikiriza ogwa mitawaana. Ate mu bwangu kuba kati Allah akyusa every after 10 years. Nota tombuuza nti Bakali yali waali. Bakali yaliwo, Umaru yaliwo, Sumani yaliwo, Ali yaliwo, Talha yaliwo, abo bonna bwe beetereza abasahaba abakulu baaliwo. N'ayogera ekigambo kino n'agamba nti mulaba akaseera kano ke tulimu wano, gina agenda okuwera emyaka 10 mu maaso, abaana otinga abaagayaala ne bagayaala, nga bwe naakyogera wano nti olwaleero nga 21 gina agenda okuwera emyaka 10. Kati nkuleetera enjogera ya Nabbi okuva kati emyaka 10 mu maaso, ffenna abali ku mwaliiro gw'ensi tiwagenda kubaawo akyali mulamu. Nabbi ye yakyogera. Abalikodinga ne balikodinga ne batandika, ye ne lutema tagenze Bakali awo yagendera, Umaru mwe mugibala emyaka, Uthmani Ali n'abalala bonna, hatta neyawangaala ennyo Anas bun Malik radiyallahu anhu, naye 10 teyakituusa. Olwo Allah ng'atambulira mu Mecca. Kaakati here comes a situation nga Allah reducing it to 10 years. Mwababaddewo gwetunuulira every after 10 years bikusobera. Ate 10 years mulimu ennonda mmeka? Mubeeramu n'ennonda mmeka? Birongooka bulongooso oba byongera kutabuka?
mbuuza bubuuza. Olw'ensonga Allah yateekateeka teri mulembe gw'owangaaliramu. I repeat, teri mulembe gw'ogenda kuwangaaliramu. Gwe musiraamu ampuliriza, take it from me. Ate nange nkijja kwani? Ku nabbi. Yagamba nti la yaati alaikum zamaanun, teri mulembe gwonna gugenda kujja n'oguwangaaliramu mboti illa alladhi ba'dahu sharrun minhu, okujjako ng'ogunaddako gwe gujja okuba omubi okusinga ogwo mwe weemulugunyiza. Kubanga buli ekijja nga weemulugunya, naye oguddako ojja kwemulugunya ate okusingako. Ate n'omulala ogunajja era weemulugunye, kubanga gye tulaga wa kati olina kubeera steady. Sira muleete kumutuuse ku mitwe tutunula wansi, beera steady. Pointi eki kugumiikiriza. Take your time, oddeeko olowooze ku kintu ekyo. Roolu yo kati kola ki? Toyina kyogenda kuforcinga, toyina kyoyinza kureducinga, toyina kyoyinza kulinnyisaamu. Kati kaserengeto kaki? Olina okugenda kaserengeto kupapapapapa, ebiseera bidduka, Allah akyusizza every 10 years, things change. Ila qiyami saa. Eyali abinyumiza banne yabagamba ti la yaati alaikum zamaanu illa alladhi ba'dahu sharrun minhu. Yagenda obatunuulira nga batunulanga mu bwe mutunuulidde nga njogedde nga balabika beewuunya, n'abagamba nti hatta talqaw rabbakum, kijja kuba bwe kityo tuusa lwe munaasiisinkanaani Allah. Talqaw rabbakum kitegeeza tuusanga omuntu afudde ajja kubitegeera, kubanga annaasu niyaamun, abantu babeera mu nsi ne babagamba ebyenkana bitya. Obalaba maaso ku gatunula bwe bati ne bakutunula naye baba beebase. Nabbi yayogera nti annaasu niyaamun, abantu gwe balabe bulabi nga batambula naye bateeke mu kifaananyi kati oyo yeebase. Wa idha maatu, naye beewuunyisa bw'afa intabahu, azuukuka. Asamala okufa bw'ati naga nti ekiseera ky'okulaba kati kye kino, naye ng'ate ali mu ttaka naga nti rabbi irji'uuni a'malu saalihan ghayra alladhi kunna na'malu saalihan ghayra alladhi kunna na'mal. Allah tuzzeeyo tukole ku birungi. Naye kati yeebase babimugamba azimuula bizimuule. Kakati it's high time ummati Muhammad tukola bwe tuti. Kati nfundikira ummati Muhammad ekola bweti. Allah kye yagaana kizimuule lwojja okuwona. Ekinaakusika n'okigendamu n'otakizimuula owedde. Biseera bitono Allah akyusa every after 10 years. Buli lwolaba Allah kye yagaana mumanyi kye bayita okuzimuula. Bano abaana abato mubagambe, some of them tebamanyi kye bayita kuzimuula, naye abasajja abakulu bamanyi. Kati ng'ono knows very well kye bayita okuzimuula. Kati ngenda kubuuzaayo omuvubuka, okuzimuula kiki? Bangangerezaamu ngambe nti okuzimuula kye kino. Kubandika ebbalika nga temutegedde. Bwe nkugamba nti ekintu Allah kye yagaana kizimuule, mwe mumanyi okuzimuula. Otyo omusiraamu omulaba yandagiddewo n'agamba nti kati emirembe bwe gityo bwe gikyuka. Era the same oyo yemu gwe ngenda okubuuza. Wamma gwe omanyi ensekere? Ensekere ogimanyi? Emirembe gye mbagamba. Gwe ensekere tezaakuluma? Tezaakuluma? Naye kati ono tazimanyi. Allah yakyusaamu mwe zaabaluma, ebyammwe mufe lwammwe zaabaluma, ono ensekere tezinnamuluma. Era tezigenda muluma omulembe Allah agukyusa. Zaali za bika ebi? Wamma yogerako ekika kimu. Zaalinga za kkala ki? Nzirugavu. Ez'omulugoye zaabanga zitya? Njeru. Ndowooza laba babiteekulula. Olaba ne bwakiteekulula. Ez'omutwe nga nzirugavu, ez'omuno ng'oyimirira na buyimirizi n'ojjayo bulungi, gwe kennyini ojja ng'otegeera
n'ogitira kulwala bekka n'ozzaawo n'otambula nga tewali na kuswala ate tebwali bukyafu wabula nga Allah ageze eno time y'ekyo ati agenda kati oleese byammwe kati mwe mujjamu biku mu mpale betwajjangamu nsekere mwe mujjamu biku kakati that's life obulamu bwe butyo bukola ki bwe butambula kati tulina bye tuteekwa okuyiga eno umma eno Allah kyoba olaba nga yagaana omwenge obeerenga muziyita saawa bina obeerenga kwoli saawa mmeka muzoogere saawa mmeka ne bwogamba bina tosobeza gwe mulembe saawa bina ng'oli nga kwoli mumanyi okugamba simanyi ovaako nga kwoli nga tovuddeeko osobola okufumiitiriza buli kimu kitambule bulungi. Bannange nze mbebaziza okumpuliriza omanyi mbadde mbabuzeeko nnyo n'amaaso gammwe galaga nti omusajja ono abadde abuliddebwa naye kaakati kenzize ngenda nsasulayo luli nayongeramuko ne nsasula kati luli nasomesa ennaku 2 n'olwaleero nsomesezza mmeka kati 4 kati wiikisi 4 mu 2 nkozesezza 4 njagenda nga nsasula mpola mpola nekyennabula nkimanyi nsaba Allah subhanahu wa ta'ala fenna bali wano atuwejjana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.